Kitundu kyaffe ekyakusatu ekyagataliiko nfuufu tukiguddewo ne Pulezidenti Yoweri Museveni asiimye ba investor abatandikawo emirimu okwetooloola eggwanga ne baba bannayuganda bangi emirimu. Obubaka buno abutisse omumyuka we Retired General Jessica Alupo mu kuggulawo ekkolero erya Harris International e Kawempe. Ndeza ku musolo nga beguli ku makampuni amalala kibasobozesa okuwagira obulungi abalimi b'ebibala bye bakozesa okukola ebyokunywa bya rihamu omuli ona n'ebirala. Ever since we started investing in Uganda, we have not received any incentives. In 2017, His Excellency the President gave a directive about tax incentives. However, it has not been honored. We have never received any tax holiday. He gave a directive for us to get land, but this directive has never been honored. Kolero lino liwa bannayuganda emirimu abasoba mu kasanvu nga n'omusolo liyingiza mungi mu ggwanika lya gavumenti ng'omwaka oguwedde bategeezezza nti kyasasula omusolo gwa buwumbi 150. During the last visit in 2017, I told His Excellency the President about our contribution to tax revenue and how it has grown from 40 billion shilling, increasing to 50 billion shillings, and then to 70 billion shillings through the years of our operation. Minister Bahati atemye mu ngeri y'amakolero gye gabamu omusolo mu ggwanika lya gavumenti ne bannayuganda bafunayo emirimu. The industrial sector now contributes 26.5% to our GDP of $45 billion and adds 1.2 million jobs to our job stock. Mubaka wa President omusomeddwa Retired Major Jessica Alupo asiimye ba investor olw'okuwa bannansi emirimu. I would like to commend Harris International for utilizing this private sector friendly atmosphere in Uganda to create jobs and incomes for the people of Uganda. Kayeyamye okukola ku nsonga ezibanguyiza okukakalabiza emirimu mu ggwanga lyattu. The private sector can easily develop the country without much government money. However, the government must work on peace and infrastructure in order to lower the costs of doing business in the economy so that the private sector can make profits. Brenda Namali yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV. Retired Major Jessica Alupo ng'asiima ba investor olw'okuwa bannayuganda emirimu. Ate emboozi empanvu giyite documentary ku National Resistance Army egenda kutongozebwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno mu Kampala. Emboozi eno egenda kulagibwa ku Bukedde TV ne TV zonna ez'eggwanga okuli ne TV West, Urban TV, One Luo ne TV East eza Vision Group. Emboozi empanvu ekwata ku National Resistance Army etuumiddwa those from among you ekivunulwa nti abava mu mwe ekunganyiziddwa omukola wa President Museveni Natasha Museveni Kalugire. Natasha agambye nti emu ku nsonga lwaki agasa emboozi eno okuva mu bantu abenjawulo nabulwanye kwe kusiigira emijji emito ekifaananyi ebyo ebyaliwo nga wano kyenkana bakola ebitundu 8 ku buli kikome. For me, I feel if our young Ugandans can have a spirit of patriotism, to love Uganda. If we love our country, then we are really all stakeholders in it. Bw'abuzidde lwaki emboozi nagyesigamya ku abava mu ajuliza Isaiah 58 Lulinyiri 12. But then how I came into it is I just began to feel like our stories are not told. That's really where it all began, with me thinking that, or feeling very strongly that we need to tell our story. Ategeeza nti okununula eggwanga kwajja n'omuwendo n'abantu abamalirivu abakulembera kitaawe President Yoweri Museveni yagala eggwanga libeere ettangaavu. As I've mentioned before, like, I'm very close to my parents, and I've seen their service and their work ethic all through, my life. So I began to feel like, why this is such a powerful story. Why
Is it just not out there? Okunyonyoka emboozi Natasha yeesigamye ku lutalo lwaleeta gavumenti mu buyinza ng'ayogedde bana byafaayo abalwanyi abali mu lutalo olwalukupenda kitanamugomo okutuuka mu kitanamukaaga n'abantu abakulu mu ggwanga. Let's hear it from those who, like, not act it out, but from their own mouths. Natasha ng'ayimiriza mu buyiiya era mu September 2018 yatongoza firimu ku Pulezidenti Museveni n'abalwanyi gye batuma 27 guns. And that's how 27 guns happened. Mu 2020 yatongoza emukwata ku kitabo kye yatuuma ekiri mu linnya Kayini Mbabazi omuli obulamu bwe ng'omwana maama era mwana wa Pulezidenti asooka. I love the way things are depicted in film, and and the way things are portrayed and things like that. David Lumo ne Godfrey Muke bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Ewadde abalimi tractor bazikozese mu kusitula ebyobulimi. Tractor zino zibakwasiddwa Minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Frank Tumwebaze Namalere. Minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Frank Tumwebaze akuliza abalimi okuyamba minisitule gy'akulimira okuzula abalimi abeetaaga okuyambibwako. Twagala tuweereze ebikozesa eby'abantu abalina ettaka ddene balirime. Abyogedde ku olugabira abalimi 20 tractor n'ebikozesebwa mu kulima ebirala. Tractor ziwulidde zibalirwamu bubiri nga bali bazibakwasiriza Namalere. Akulira Nantsi Dr. Samuel Mugase yakubiza abalimi abalina okuyamba kuba nabo okulaba nga byokulaakulanya. Tuziweereza abeegase wamu mu groups naye ate tuweereza ne large scale farmers abasobola okuzikozesa naye ate nga bwe bayambako bali abalimi abatono. Ye Fabius byalwangalaza okutya nti emmere erimibwa mu ggwanga tekyamala nga kyetaagisa okukozesa ennimi y'omulembe okulima n'okulunda. Food is a strategic resource. If you don't produce food, you will die. We are now 45 million. What problem? We are getting 50 million. The whole can no longer feed this population. Kitunzi wa English Midway nga bawadde tractor zino ategeeza nti bagenda kutendeka abantu ku ngeri y'okuzibwa n'okuzikozesa. N'olwekyo tulina essuubi ne ku nkola yaffe nga engineering solutions nti abalimi baffe bajja kutuusibwako obuweereza buno. Ategeeza nti abawadde ebbanga ly'emyaka 2 ng'abakolera saavisi. Ye Professor Ogenga Latigu agamba tractor zino zigenda kuyamba nnyo abantu b'omu byalo. And if you go to Porongo, Wala Lulim Farm, it's a very big thing. It came out of this. Yakulira ekitongole ekiteekerateekereddwa ekya National Planning Authority, Dr. Joseph Mbawala asabye bannayuganda bulijjo okulwanyisa obwavu kuba bibimu ku lutalo lwe balina okulwana. Implication is that the growth we were supposed to achieve has not been achieved. Okay? The level of development we should have achieved at mid-time has not been achieved. Abadde asinkanya abakulu okuva mu bitongole bya gavumenti okulaba we bituuse mu kuteekerateekera eggwanga ng'ensinkano ebadde ku Golden Tulip mu Kampala. Ono aliko ensonga endala zamenye bannayuganda balina okusaako essira okuli ebyobulamu n'ebyenjigiriza. As we have moved to programs, we should also move our performance to outcomes. If I'm the PS of the Ministry of Education, I must be judged on how much the kids are learning. Ubirina bidde okuva mu National Planning Authority agambye nti ebimu ku bintu byasaako ennyo essira kuliko ebyentambula enkola ya PDM saako n'okwetata enkola ey'oku mutimbagano. Omutimbagano y'engeri yokka gye tugenda okwanguyamu emirimu okugeza bwe mba nga njagala okusasula omuntu sente agagenda mu bbanka era sijja kulaba okusasula sente z'okubanga nira ogenda mu bbanka wabula ngenda ku mutimbagano. Daniel Omwana okuva mu banka enkulu agambye nti bagenda kuwa obuyambi eri ebitongole bya Uganda byonna ku ngeri gye basobola okuteekerateekeramu bannansi. Yamba ebitongole bino byonna okulaba nti bakyusakyusamu oba bafunamu enjawulo mu engeri gye bateekateekamu emirimu gyabwe okulaba nti planning mu Uganda ekyusemu ate obulungi. Mulebi Sulaiman ne David Tawale bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Laba, uno, wano, bano, eno ye University ya Africa.
Mwebale nnyo, mwebalire ddala ate tugenze mu gaabi ya mizannyo. Tutandise ne club eya Vipers SC ezeemu okwanjula omutendesi mu Brazil nga ye Ronaldo Neiva. Omukolo ogwajja omutendesi wa Vipers SC omujja Leonard Martins Neiva ezalira Brazil kubadde mu St. Mary's ekitende nga kuledda ssente wa club eno George Mulindwa. Neiva atabadde na mulimu aweereddwa endagaano ya myaka 2 emutuusa mu August 2025 ng'asse mu kifo kya Alexis Sabiri ayambye Vipers okuwangula ebikopo 2 sizoni yawedde. Ng'amaze okwanjula Neiva ategeezezza Bukedde TV nga bw'amaze ebbanga ng'agoberera club ya Vipers ng'era omulimu gukyusa ku buwanguzi gwa kumwanguyira. My personal target over here is put Vipers, increase the Vipers and qualify for the next round, and also why not the next round, quarter final, or maybe why not semi-final about the CAF Champions League or Confederation Cup, Neiva wa myaka 45 ng'atendese club ez'enjawulo wano ku lukalu lwa Africa nga 2014 yali mu Young Africa Tanzania n'abamba okuwangula ebikopo 2 okuli ekya League ne Tanzania Cup ng'ate sizoni ya 2021-2022 yamusaze mu club ya Al-Merrikh ya Sudan. Vipers ye club ya Neiva e14 mu myaka 16 ekitegeeza nti emutendesi atalwa mu ttiimu ng'asanze Vipers yeteekera mpaka za Africa eza CAF Champions League. Ate empaka za Netball World Cup zibulako ennaku 7 zokka zibeerewo mu Cape Town ekya South Africa ng'omuzibizi Farida Kandondi alinze kukola byafaayo. Awatali kuwannaanya kwonna omuzibizi wa club y'Amakile Buyonjo Farida Kadenda y'omu ku bazibizi kati asinga wano mu ggwanga. Olw'omutindo omulungi gwe yalisiza essoni ewedde ono kyaliza omutandisi wa ttiimu y'eggwanga yakyo Prince Fred Mugerwa okumuteeka ku ttiimu egenda mu sensi yonna ezitandika nga 28 omwezi guno mu kibuga Cape Town ekya South Africa. Ono era yali ku ttiimu yakiikirira eggwanga mpaka za Pent Series eza 2021 mu Namibia wamu n'eza Africa ezaali mu ggwanga lyerimu. Ku myaka 24 gy'alina ono naye agenda kubazanya World Cup y'esooka mu byafaayo. Ekirooto kyange lubeerera kyabeeranga kubeera ku national team na kugenda mu kuzanya World Cup. Kati waba ali maaso wano ndabira ddala nga ebirooto byebyo byendaba. Kadondi azalibwa mu disitulikiti y'e Butaleja omwami Muhammad Pinde n'omukyala Zikula Kataike. Ono ategeezezza nti ekitono kyalina mu musanyo gw'okubaka kye kyamuyamba okuva mu kyalo e Butaleja okujja mu Kampala wali amasannyalaze. Ndi omu ku badefenders abasingayo obulungi omuntu basobola ogamba nti bano bazanyi balungi ng'ono goalkeeper mulungi, goal defender mulungi naye nga ye Farida Kadondi. Kubanga era nkikolerera ate nkikoleredde ebbanga ddene. Ng'atuuse mu kibuga ky'abazungu ekya Cape Town, Kadondi yeesunze okusinkana omuzibizi munne era gwe yeegomba Shamela Sterling enzalo ya Jamaica. Era ku kisaawe ng'azanya olabira ddala nga akola role ye nga defender. She's so amazing to watch ng'azanya, so njagala kuzanya nga ye and I believe that I'll be there. Amaliriza ne Kadondi ng'atubulidde